Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bebazaako mwenna abalungi abatugoberera ate era abatulaba ku mukutu gwaffe guno ogwa Beyond the newsroom ogutukutuusaako ensonga zissemasonga. Byampuna akakiiko k'ebyokulonda keeyongedde okubeera nga kakunama. Lwaki? Registers zino ezifulumye nga kuliko obufaananyi n'obw'abaana ab'emyezi 3. Era bino Bobi Wine olubitadde ku mitimbagano bwe batyo bannayuganda ne bavaayo ate ne babimusa eddoboozi lyabwe. Alex Weiswa Mufumbiro ne banne okuli Olivia Lutaya, Edi Mutwe n'abalala abakwatibwa baleeteddwa mu kkooti bwe batyo ne bakawaŋŋamula ne bagamba omulamuzi va mu musango gwaffe kubanga gw'olwedde okolera nakyemalira omaze okulaga oludda. Ebizzeeko ku kkooti bye nkuleetedde mu maazi awo obirabe. Omubaka amanyikiddwa nga Ssenyonyi avudde mu mbeera. Lwaki? Mathias Mpuuga Nsamba wuno naye abalidde ssente za General Museveni okubeera nga bamupromotinga ku internet bavuddeyo ne bategeeza nti banywanyize ekyankozesezza kino kwabadde kunoonya kulya mugaati. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wa National Unity Platform naye bw'atyo bw'avuddeyo n'ategeeza nti mwongereyo enjiri ey'enkyukakyuka buli munnayuganda kubirayo abantu 5 obategeeze kiki kyetugenda okubeera nga tukola ng'ennaku z'omwezi 15 kwe kulonda enkyukakyuka. Brothers and sisters, where we have not reached, I am asking you to send the message there. You know this is a presidential campaign and I am a presidential candidate. But imagine the police is closing the road so that I don't go to Moroto. This is the road that goes to Moroto and I'm supposed to campaign in Moroto. But the national military and the police of Uganda is closing the road. I found that for us we don't want to fight with you because we respect you and we respect the uniform. But you know it is very wrong for you to close the door. It is wrong for you to park your cars in the road and block us from going to Moroto. Because the Electoral Commission knows that we are supposed to be campaigning in Moroto. But for us, we are law-abiding citizens and we are peaceful. The world is watching when the police is doing crimes. The world is watching when the police is behaving like criminals. Leo tuko na permission kufanya kampeni ndani ya Moroto. Lakini angalia polisi wamefunga barabara. Nzedde niye akuweereza nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya Video eno soko gimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinomu ate era mu ngeri emu njagala okubeera nga nkusaba gwe muganda wange ndaba nti negataako mu butongole ng'osubscribinga subscribe to the channel Beyond the newsroom ate osobola okuba nga tosubwa buli kimu kyetukuterayo obeere ng'okiraba butereevu gwe munnange angoberera awo wennyini nzikiriza nsooke ntandike n'akatambi kano ka musajja mukulu Honorable Ssenyonyi Nganda. Olwaleero ina bannayuganda basukka 5,000 bagenda Dubai ate nga nammwe abali wano tewaliwo ko basobola kuwa passport ng'erimu visa n'osiibula. Ensi gye twawanga obuyambi bw'emmere kati gye tugenda Saudi Arabia erimu bannayuganda 17,000 basinga bannayuganda bali mu disitulikiti y'e Butambala erina abantu 14,000. Ensi abantu bagiddukamu buli lunaku bagenda kunoonya bulamu.
bw'ova ewuwo n'osimba layini ng'ogenze kulonda weetwale nga kooki w'omupiira ogenze kulonda fast 11 egenda okuwanguza Uganda yensonga lwaki Arsenal y'Abangereza ereeta golokipa nga mu Spanish n'ereeta Saliba nga mu Faransa n'ereeta Gabriel nga mu Brazil obuwongo bwawukana kyekireese abantu ab'enjawulo bajja bakola ttiimu esobole okuwangula mu abalonda ekinyumo nti nonda kala please ensi mugiwaayo Democratic Republic of Congo. Nga twolekera ebiseera ebyokulonda Honorable Ssenyonyi yagamba kimu nti bwe tuba twerokedde akaseera ak'okulonda tuleme kulonda kinyumu wabula tulonda abo abakulembeze abagenda okuba nga bakolera abantu era mu bigambo bye bwe bityo nno bwe bibadde wabula kano njagala okategeere bulungi mwana wa taata njagala okubeera nga nkutegeeza oba okuba nga nkawaŋŋamula nti we twogerera bamaze okulayiza omulamuzi wa kkooti y'amagye era ng'egenda tandika okukola kino akitegedde yayinza okumanya ensonga lwaki baba bakikoze bagambye bwe bati olunaku olwaleero ba appointinze member wa General Court Martial era nga egenda banga ekolerwa Brigadier General tukachungurwa Richard bwe batyo olunaku olwaleero bamulayiriza position yeli nti why now kansoke mbikuwe obirabe nga bwe bibadde ng'alayira Simon Fusa Wakambia, swear in the name of the Almighty God that I will well and truly exercise the judicial functions entrusted to me and will do right all manner of people in accordance with the Constitution of the Republic of Uganda as by law established and in accordance with the laws and usage of the Republic of Uganda without fear or favor, affection or ill will. So help me God. Bw'olaba nga mwami Richard bamulayiza gwe bo essaawa eno manya bumanya nti kati enteekateeka yaabwe buli akwatibwa nga yeekuusa ku opposition oba misango gya kulonda agenda kuggwera eyo mu kkooti zaabwe ze bali mu kubeera nga bateekateeka olunaku olwaleero banywanyi sigenda kubeera nga nnandagga oba kwogera bingi kubanga ekyo mwenna mukimanyi era bingi ku ebyo mubitegeerera ddala wabula njagala kuwa ku balooya ba Honorable George Ssenyonyi Besekezi olunaku olwaleero akakiiko k'ebyokooti yavudeyo n'ebawandiikira n'ebayita bagende abalabe ensala y'omusango wabula ate we batuuse ne babagamba ensala y'omusango guno egenda kubanga eyita ku mutimbagano awo nno abamu abamanya emitimbagano nga bwe giba ne katutiyemuka wuliriza olunaku lwajjo twafunye ebbaluwa entongole ng'etuyita ate yabadde egamba nti mujje mu kuwulira omusango kituufu bwe twava wano twali era naffe tusuubira nti ensala eyo ejja kuweebwa ng'eyita ku mutimbagano gwa kkooti oguyitibwa ikibisi naye bwe twafunye ebbaluwa eyo mu Lunyanyimbe nga bagiyita hearing notice ate ng'eyawukana n'eyo gye twabadde tusuubira gye bayita ruling notice tetugamba oba oli awo eyawaaba alina ebirala byakyayagala okwongera okumera enkula kwe kujja ne wano ew'omulamuzi tugenze okutuukayo ne tutegeezebwa okuva mu kakkalabizo ly'omulamuzi nti tuddeyo gye tukolera emirimu gyaffe tulinde bulinzi ensala ejja kutuweebwa ng'eyita ku mutimbagano ogwa ikimisi ne bwe tutyo tetulina bweraliikirivu tusazeewo tuddeyo era tulinde kooti bw'enaasalawo kujjako kiyinza okuba nga kirumya oyo eyawaaba kuba yayagala alangirirwe ku bwa mmemba bwa paalamenti nga tagenze kuperereza kalulu booli awo abadde zze n'ebidduluza yewaane yeyagale tibamulangiridde era osi gyayinza okukola naye ffe obudde kyekyokka kyekituluma tujja kuddamu era tubagambe nti ensala tugifunye mwebale nnyo mwebalire bw'atyo abayitiddwa
ate kooti emu babagambye nti muddeeyo eka mutuule ate ensala ya kooti mujja gifunira ku mutimbagano. This is a masterclass strategically planned lukwe olw'okulaba nga buli mpagi luwaga mu opposition bagikuba ettale. Ojja kumbuuza lwaki, why would you say that? Kubanga gwe kubyamu akafaananyi ku kyabadde Makindye wano abantu 11 ne bagibwamu wasigalewo omu ye yatuukiriza ebisaanizo. Bano bonna 10 yadde bavuganye NRM ku myaka 25 ekifo ekyo nga tekitwalanga mubaka wa NRM n'omu ng'opposition yakiwamba. How sure are you nti omuntu ono oba how can you convince us nti ono ye yaweza ebyo byonna? Kino kye bayita okubeera nga akakiiko k'ebyokulonda kamwami by'abakamabaka voni kale bakakunamya. But the only way Ssenyonyi kyasobola okubeera nga ava mu kino kiri kimu nti kitwaliramu n'owa NRM. Naye ate they can sacrifice owa NRM ne babribinga bohe yawaaba nabo on their side even though in opposition as they have been using opposition leaders bulijjo. Ne bagamba katugambe nti ne wano tusaze ku mazima nga baliwe tubadde tubajjamu no wani yale mu wuno omwavuddemu nenga bayisizaawo ono nga they are behind him. That can be possible right now. Naye katusabe n'okwesabira twesabire. Waliwo omwami bamuyita Dance. Yes. Omwami ono yawambibwa bamuyita Mukibi Dance, Lord Councillor Kawempe Division. Era ono mu kutwalibwa yasooka kuweereza Shami Munambaso obubaka. Namugamba, sister, soldiers are at my door. They are knocking. I'm gone. Nambasa nagezaako mukubira namugamba, I can't talk on phone. Nambasa namubuuza, are you able to record a video? Who is there with you? Nagamba, no. What are they saying? Ono naddamu namugamba, but neighbors are aware and they have told them to get inside. Tibadde mayumba gaabwe. Era namugamba, definitely they want to take me. Ko nambasa bannange, don't open me. Kono no. Call you. What are the okay? Bwatyo namusibula ekyazzeeko kwe kumanya nti Dance bamuwambye ne bamutwala ne bamubuzaawo. Eyo yembeera bannayuganda gye bakyatambuliramu. Kaakati ebyakakiiko k'ebyokulonda byo bikyali matankana ate nga binnyumira kubanga okwerabisa kukyayeeyongerera ddala. Wabula njagala nsooke nkuwe ku vidiyo eno ya Alex Waiswa Mufumbiro nga bali mu court bagambye batya bwe bati. So on that note, I'm going to change the language. Mr. Waiswa abadde agamba nti ensala yange yasembayo tebakkiriza nayo ku lw'ebintu ebimu bye nali mpandiise mweyenda ensala ng'asaba nti guno omusango guveemu bafune omulala kubanga balowooza nti nsempiki kyembadde nziramu muzzemu nti ekyo everyone obuloma yina engeri gy'alowooza ate sisobola kugaana kulowooza nga bw'olowoozezza ate sisobola kubaawo nga sisobola kontrolinga bwongo bwo. So kikkirizibwa nange guno omusango osobola okukola ki okuvaamu. Tulina n'amateeka ageekuusako ekyo okuva mu musango amateeka bwe gali
etteeka weeriri niyo batemufunikyebadde mugamba batemudya nti kino kisoboka balabwe webali basobola okuwandiika siyenze omulamuzi alisembayo abalamuzi bangi nange nsobola okukola ki okuvaamu nemukwasa ki omulala kikkirizibwa mu mateeka tekiganda so badde mbagamba bawandiike omulamuzi omukulu owa wano kijja kusoboka bw'anaasanga nti ensonga zaabwe zirina muki eggumba ajja kusobola okukola ki kubanga n'amateeka gakirabira wala kijja kusoboka nti omuntu oyinza ogamba nzono omulamuzi takola ki sitantegedde nange sikuva eki simutegedde amateeka gakirabira wala negateekawo neki n'engeri gy'okikolamu so badde mugamba that eyo option nayo bweri amateeka bange basobola okukola ki ogenda maaso n'ekyo bawandikire omulamuzi akitulemu alabe tekirina buzibu ekisoboka. So I'm going to change the language of court. I was just having Kiweso Mufumbiro basayo ne bagamba omulamuzi ali mu musango gwabwe yalagadde oludda olwakyekubira okubeera nga aliko gwakolera bo ne bagamba nti ow'ekitiibwa omulamuzi tusaba ove mu musango gwaffe tufune omulamuzi omulala yaba agutuulamu ate yawa ensala oba oliawo eyinza okuba ennongoofu oba ey'obwenkanya. Kaakati ebyo nno bwe bibadde bityo Waiswa Mufumbiro eno y'enfuluma gye bafulumyemu kooti olunaku olwaleero. Njagala mbikuwe obyerabireko wano. Mukwata Alex Waiswa Mufumbiro. This was strategically planned okubanga banafuya Kyagulanyi ne NUP. Naye ate kirina ekyenjawulo kye kyaleeta mu basibe nti kati abasibe bano tebakyajjanga bakaabanga luli. Lwaki? Because they have a strong pillar close to them. Alex Waiswa Mufumbiro bonna kwe beekwata. Essaawa eno eyali akaaba maziga Waiswa mugamba guma. Just hang in there. Eddembe lyaffe essaawa yonna ligenda kujja. Nti ekitegeeza kati nabali mu kkomera bagumu. Bw'owulira ati tuli wano ne Besigye waali okay kale. Ati abali ebweru mmwe mulwane tuluwalekedde. Musobole okubeera nga ate mututaasa. Era Waiswa Mufumbiro ye kye yakoze kwe kuyimbawo nti ekiwukakyuka ebindabinda. Kaakati andaba era ngoberera njagala okulaga obuswavu obw'akakiiko k'ebyokulonda era nkuweeko ne ku zimu ku buregister bwe ndabyeko bu voter location slip olabeko nga kuli ebifaananyi n'ebyomwana ow'emyezi 3. Sabatane mabega Bobi Wine yawandise bwati ku mukutu gwa Facebook wenzije post eno ngagamba here is the reason Byabakama is still refusing to give us the National Voters Register and 8 days to the election, despite the legal command for them to avail it 14 days to an election. He knows the amount of deliberate fraud in there. Tens of thousands of multiple entries, inconsistency in voters' details, very many people who died years back and yet their details are still on the register, etc. When we exposed some of this fraud, the regime responded by arresting Dr. Sarah Birete and
and the developers of the Fanon app, which tool enabled citizens to disclose these irregularities easily. Even then, the voters' location slips are exposing the criminal schemes on daily basis. There has never been an electoral commission as incompetent, partisan, and fraudulent as Byabakama's. The people of Uganda must reclaim their country and put to an end of all this nonsense. Robert Kyagulanyi Ssentamu atugambye nti eno y'ensonga lwaki Byabakama naguno gwaka akyaganya okubeera nga abawa National Voters Register ennaku 8 esigaddeyo ku kulonda, kyokka nga ssemateeka alagira era awa ekiragira akakiiko k'ebyokulonda okuwa ebibiina byonna National Voters Register ng'ebula ennaku 14 okutuuka ku kulonda. Era n'agamba nti kino nno mwattu kyolekeddemu oba kijjuddemu okulabisa fraud ejjuddemu agacupuli oba kye tuyinza okuyita obufere omuli abo abaakubwamu abali mu register nga bafu bafadde emyaka mingi, abamu babakubisaamu emirundi mingi, kandi n'abalala batono tebanneetuuka. Nti bino byonna biswaliza ddala era kano ke kakiiko ka Byabakama kakyasoose okubeera nga kavaayo okuba nga kakolanga bino. Kyagulanyi nno ye byavumirira era n'agamba bannayuganda nti mwenna muveeyo musobole okubeera nga mulwanirira eddembe lyammwe ate munnange tusobole okufuna Uganda eyeeyagaza. Ebyo nno nga mbitadde ku mabbali. Njagala kaakati nkuwe Mathias Mpuuga owulirize ebigambo bye bino eno. Ssabo gy'Omuganda twasomanga ffenna mu Mwagakani. Y'omu ku babaka abamalirivu ennyo alemera ku kintu nga weekiri. Ssabo oyagala tuggirawo omuvule osimbe ensogasoga tulonda mayuba. Kati obutawuliziganya bwa opposition bwe bunafu bwa opposition. Kye nayise okuwulira n'okuwuliriza. Musonyiwe mbadde nyina okubagamba ebigambo bino kuba tuli mu kaseera kazibu nnyo ka kusalawo. Okusalawo kwammwe ng'abantu abakulu kugayidinga abavubuka. Omwami ono annyumira nnyo. Mwe bwe mukeera ku makya n'ogamba imbu nno oyinza otya osimba ku musajja nga Ssenyonyi omubaka. Who told you nti he's the alpha and omega era ye waatali teri yasobola kubeera nga akiikirira abantu? Then bwe weebuuza ku bibuuzo ebirala nti mwe nga ate mubasimbye abantu ewali abalala era bwe basimbye bannaabwe ennaka bw'atutte bano bajjoero mu kkooti wa PFF oli gy'akulembera Bohe Ivan. Lwaki? So kati ono just it's what we call a petty politics. Politics wakito wakizanyiikirizi. Era ono sijja muwa budde. Kakati kamwanukuze wano ne George Musisi. Waliwo omwami omu gwe nawulidde ng'agamba nti ate kakati nze ndi junior nnyo mu bubaka. Bannange bwami njuba tebaleeta junior yali akola amawulire. Kakati ate ng'akoze naye ate ayagala fuka Museveni. Twagala MP akolera ki? Twagala MP akolera ki? Bwe tunaaba twagala aboogezi tulina okupangisa ku mikolo. Waliwo yagambye mbuze simanyi kwogera. Bannange okwogera nkumanyi. Temukimanyi ekyo? Naye ate ng'okuddako okwogera nze n'ebikolwa mbikola. Kaakati essaawa eno gye tulimu yakwenunula. Mumanyi nti omukadde w'entebe ow'emyaka 4 yasinga billboard mu Uganda mwonna? Mu kifo ky'amalwaliro atuwa billboard ow'entebe mukimanyi? Mu kifo ky'amalwaliro atuwa billboard. Temuli masomero atwadde billboard zitusere mu binaabiro. Mukira nabo temuziraba.
Museveni w'omukira yani yaseka mu billboard. So kye twayita protest vote kitegeeza nti mujje mu bungi mukuba akalulu mu bungi nnyo okusinga mwali mukakubye. Mpulira nti eri abatannafuna bukongo bammwe wano. Oba ofunye akakongo batannakafuna tekikuganda kujjanga 15 okole ki? Ate okulonda tulonda ki? Akabonero kali ki? Temulonda ekintu kyonna ekitakola ki? Akabonero kali manvuuli. Tulonda umbrella 3 koolo. Tulonda President Robert Kyagulanyi Ssentamu ye President waffe abanyigirizibwa. Omuntu yenna oba alina akabonero kakajiiko oba alina seppiki oba alina kibamanyi okugamba nti nange eninga gundi bw'obabuuza nti President oyo aninga bakola ki nga bamuumuunya. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era tumwogera misana. N'olwekyo olwokubiri bwe twala okuba umbrella ezebbiri tubale mita 2 wali wano waliwo polling stations nyingi muyimirire wali mubalinde tuliikuma akalulu kaffe. N'ensonga endala obukulembeze bw'omukiro olwaleero mwetaaga MP ayogerera ensonga zaki. Twagala MP nga wakira bannayisa b'akalulu kuba MP wakira. George Musisi agamba bwe babaira bakwata ne batwala munnamawulire mu parliament. Kati ate gwe gw'ogamba nti tasobolanga munnamateeka gwe tulabanga naawe oba weerimbye. Bw'aba nti mugamba mutwala aboogezi mujja funaabo ku mikolo. Anyway, but all in all kugenda badde wezi ruzira naye nga watuuka amawulire g'okulaga Bobi Wine abasibe bonna basirikani babeera attentive. Watuuka Museveni ne bagaa tubadde tusaba ojjeko otekeka akazannyo. Abasibe nga bwe baleeta Bobi Wine nga baga yongeza bwe bateekako President Museveni nga bagamba genda mu kazannyo. Abasibe tebaagala aba President Museveni. Ekyo kiva ku kivudde ku ki? Temufudde ku muntu awansi byayitamu. Banga omusibe oyo gw'olaba oba omwana bamusibye simanyanga public nuisance. Eruzira buli lunaku baleeta public nuisance abaana 10 abavubuka. Abavubuka eruzira bye basingayo obungi. Almost 70% abali eruzira bavubuka. Gavumenti eringa ng'eyalowooza nti omuvubuka ye muyeekera waayo olwaleero. Okanya kulowooza simanya kuwuza simanya ghetto structure. Betuli nabo bafuzi sibakulembeze bafuzi byamaanyi batufuga byamaanyi kati kibuli. Nkwewunyiza okubanga Nobert gwayogera ebigambo ng'atoli. Ate omulala tebakyafaayo ku bantu buli kimu kyabwe. Contract ezisinga zonna zaabwe. Omanyi nannyini tenda. ebigambo ebyo Nobert byayogera bw'aba muntu mulala yabyogera opposition bandigambye nti gundi. Era no Nobert bajja kuva bakugamba olw'okuba anoonya mugaati. Naye ekyamazima amatuufu buli omu bw'olaba woolinga embeera ez'emboole bw'otuuka ku 15 tiikinga ewatuufu. Gwe olaba nti wano bw'oba oteeka tiikiyo kikwetaagisa okuba n'amatu agategeera. Kati njagala nsooke nkuwe ku vidiyo eno eriyo ababagamba lwaki Bobi Wine taleeta abaana be ne balwana. Omwami ono ambuuliza ebibuuzo birungi. Bwe mugamba nti Bobi Wine yaddusa abaana be bali mu Amerika agamba ffe twekalakaase eruwero muwoozi yaliyo yogerayo omuntu muganda wa Museveni eyafiira eruwero. Talina buyinza kugamba mbutuvewe tulondera. Very fine. Etteeka litugamba mita 2 nga sirese ensasa sikoze evvuyo. Butereevu era we kyengendo okukola mita 2 mbeera mu mita 2 ndabe ekiddako. Omanya kibeera embala nti mujja ne mujjawo boxi. Muyina zone ezitawera the division like Busunju. Segona ayina abalonzi basukka mu millions 2. Ero yaliyo. Omuzeeyi ono ayina kyayogedde nga mwenna mubadde nga mujja mu byogera. Nti lwaki taleeta abaana be, lwaki takola bwe bati. Nakugamba
during 80s mu nsiko y'eruweero muhoozi baaliko Kenya ne babaddusa ne babakola ki ne babafulumya nawo nga balaba kumpi kati ggwe lwaki ye abaffe olwanirira Bobi Wine oba naawe weerwanirira nga ggwe ekyo kibuuzo MC Mayor nabadde ne simanya ejo Bless biki gwabadde naye bansesezza owuliriza Nange bakubiriza ng'ennaku z'omwezi 15 of course tugende tulonde President Yoweri Kaguta Museveni kubanga ate munnange yakola ki yaliko akagaati ate munnaye yakatuwadde ate leero ndowooza anajja ate sigwe tugisige tukolera mu government njagala okulembeza kino kimu tusije tukolera uli ebigambo bino njagala okulembeza kino kimu yatukuuma ze anti okutukuma ng'ojjeko okutukuma but ate okutukuma kwe kuta ne sente yayazituwa nedda ssebo okola sigwe tukolera okola ate gyemirembe era kuteko kusena azikuwa era kuteko kusena azikuwa kuli gyemirembe gyatuwadde kyekyo musajja wange MC Mayor abagambye kubanga oli omugaati agutuwa nti ekitegeeza byonna byakola ku mutima alabika tabikkiriza wabula olw'okubanga omugaati sijja kwogera bingi waayi kandike muganda wange anyway bana batata bamama bajjukiza era kuzobwezi 15 ensonga eriemu yokka genda olodde omukulembeze ate oyo gwolabanga yasobola bw'oba oyagala enkyukakyuka teekinga Kyagulanyi Ssentamu mu mitembo akabonero umbrella bw'oba owulira ng'olina gains z'ogenda oprotectinga oli waddembe otiikinga gino Museveni tetukwirako tabu omubaka w'ekitundu kyo kikulu nnyo kubanga muwangalira mumpeere ttiiki oba ali ku umbrella oba kabonero kyoyo gwolaba alimu ensa era agenda okutuusaako ebifo oba oli wankyukakyuka tiikinga umbrella ate ebintu bikutambulire maliradi sana maliradi kabisa then beyond the newsroom tusinkane nga Gulude nakkiriza I salute you and I sign out. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.